bwoba tomanyi kusunsula information kantite bwenti bwoba tomanyi tosobola kwawula biwambuzi ku mwanyi nga tomaze kulumako fasten your seat belt tuula tusunsula akantu kano fenna tuula tukayiteeyitemu buno obwami bwe bumu bwe bagula olw'okuba nti buyina following ennene naye nga buyina issues buyina ensonga ze busobola ne ze butasobola nga balungi nnyo mu kwonoona abaana baffe nga balungi nnyo mu kusesa abantu abali mu biwuubaalo abaamanyira ebyobuseegu ngamba balina following nga basiba mu byakwevuga buutu ngamba bano abayita mu reverse following nga yakuwemula following nga yakugira ku private parts beba bavubuka otunula ku looks z'omuntu n'omanyirawo kikyali naye nga bwebwe obukolera kano keeyita ka lawyer ka state house tebamanyi level ya information gye bateekeddwa okuba nga bakomentingako na biki bye batookeddwa okwogerako kati njagala owuliriza vidiyo y'akano akalenzi bulungi nnyo. Bobi Wine pulaani ye ey'okutabangula emirembe mu ggwanga Uganda yandibanga etandise okutuukirira era wenjogerera eri ku 50%. Uganda essaawa yonna yandikubibwa singa abakulembeze baayo bagayaalirira ku lwaki kubanga baseneta ba America babiyingiddemu era batandise okusaba accountability ey'akalulu akaakaggwa. Kati ekyo kye bayita concedinga oba okkiriza indirectly gwe mu butamanya naye fe abala bino tuba tumaze okukiraba nti omujega akkiriza kubanga gwe wali oyita namba lujega ate oba omaze okukkiriza nti ate maanyi muzibu akusingako naye nga gwe tosobola kitegeera nti okoze eki oconsidinze kubanga maanyi ekyo the moment you said that awo oba okkiriza era batandise okusaba accountability ey'akalulu akaakaggwa kyobola bajeno Muhoozi Kayine Lugaba akola butaweera okukwata Bobi Wine. Eyo y'ensonga lwaki abagezi ba Nuupu bonna basirisa abasinga lwaki siru because batuga nti empty vessels always make the loudest noise. Luno olutalo lwe tulimu sirwa kwogera nammwe sirwa kuleekana we talk when we have to. Y'ensonga lwaki basirise to put the ears on the ground okuwuliriza kyekitambula and sincerely wekiri kitambula ensonga lwaki omukulembeze waffe akyalina watudde era programs zigenda maaso kati wano wetuli bwongo mweso wano babbalamu toteekawo era actually wano bbalamu atunda nnyo okwogera ebyekisiru ne Muhoozi we okitegeera batunda nnyo ne kati wano ffe tuba tutudde wansi tulaba nti oluvannyuma lw'okubanga mwali mututwala mu genocide okwekalakasa ensonga lwaki mutubanja protest vote mugitubanja n'okusinga ffe abaginitiatinga lwaki twakizula nti mwagala kututeeka mu genocide. We are Ugandans. Kyagulanyi akulembera abantu Kyagulanyi is an idea tasobola kuleadinga abantu be mu genocide ekyo we twakibuuka we are resorting to plan B yetya foreign policy oba tokitegedde gende washama akunnyonnyole tambula. Aseneta ba America bano benjogerako be babanga bola baseeke ya ggwanga Uganda. Baseneta bano babeera 20 wabula balina komiti yaabwe batwala singa batandika okudiscussinga ku nsi eyo yonna gye baba balowoozezaako nga balaba ebyayo tebitambula bulungi nga bo bwe baba bakirowooza mu ndowooza yaabwe basobola okuleeterezebwa ensi eyo okusalibwako obuyambi wabula bayinza obutateesesaawo olutalo olw'amangu wabula bagiteekako obuntu bagicyungacunga mpaka ng'omukulembeze oyo bamugjeeko. Kati baseneta ba America bawandiise ebbaluwa bagiwandikidde Trump mu USA era batandise okudiscussinga ku nsonga za Uganda ne Bobi Wine wetwogerera. Gwe kyolina okumanya nti Kyagulanyi ye master of this game oba okkiriza oba tokikkiriza okitegeera ebiseera bya muzeeyi biri expired yaliwo naye kati biri expired kubanga ye mugezi ategeera mu NRM kkiriza oba gaana Museveni mugezi naye ye mugezi ategeera mu NRM omwana gwe yazaala yamusala bino bibbalamu byonna byateekebwa just for family biringa bidiikuula okitegeera kakati yano essaawa eya mind games bwongo mu drafti waliwo kye tuyita okuzanya n'oteeka empiki ng'omanyi nti oteze gw'ogenda okulya nga weeyita omugezi okitegeera bulungi ngolozo ogenda kulya naye empiki emu gy'oteekayo ng'olyalye ekituufu akukuba empiki nga 8 nga ze zimalamu akazannyo wano we tuli it's a mind game
Kyovola banga mwami omu yayogedde wano ku TikTok n'agamba kizibu nnyo era kizibu ddala okumatiza ensowera nti omubisi gw'enjuki guwooma okusinga bbi. Yensowera bemanyi bbi yakola ki yasinga obubalagavu. Kaakati mmwe kitubeerera kizibu nnyo okubategeeza nti muvu gye tuliko yensinga mmwe muli bannakyemalira muli ba selfish omuntu ayeefaako yekka olw'okuba nti gwe wafunayo obusente mu State House n'ogula akamotoka totunuulira on even other developments tonnazimba tonnakola ki otunuulira ka organization ke wakoze ka UDF. Simanyi lwaki abantu ba Museveni mwenna mwagala nnyo DF mpuuga DF naawe Uganda Development Forum whatever. So this is a mind game. Empiki gye musuula yegenda oba kubisa akazanyo kakole ki kagwemu and you are attracted by Kyagulanyi. Kankubuulirayo n'akalala k'otamanyi. Okimanyi nti ffenna abantu amaaso ku Kyagulanyi ne gavumenti ku Kyagulanyi. Who's the master of the game? Intelligence yonna agikubye yonna. The whole nation bagende China ne bagende Russia simanyi tracking balesa abajapani batrackinga Kyagulanyi mwali mu ggwanga. Kulwa Uganda n'enkulaakulana. Uganda yensi emaze emyaka 4 ng'erina emirembe. Nga n'abantu ab'amawanga amalala bajja wano mu Uganda ne beeyagalira mu mirembe gye tulina. Naye mistake yonna ekasiteekolebwa Uganda egenda fiirwa gino emirembe. Muto wange ekituufu njagala kugamba nti okyali mu butta. Toli muto wabula okyali mu butta. Ago ge mazima kubanga emirembe gy'oyogerako sigitegeera sisobola wadde ogitegeera. Simanyi oba osobola okumpa detailed report ku mirembe gye tulina mu ggwanga kiki ekyatta Kaweesi. Simanyi oba osobola okumpa detailed report ku mirembe gye tulina kiki ekyatta Kirumira. Abo njogera ku bakuumaddembe sigenda kwogera ku be mwase muhozi be yayogedde be yasse. Njogera ku bakuumaddembe gwe alaba eddembe. Otegeera bulungi famire ya Muwanga Kivumbi abantu 10 bakubiddwa amasasi famire nga batudde mu nyumba. Mwana wange obwo buwutta si buto. So simanyi mirembe gyogezaako kwogera ekituufu. Waliwo kye bayita Geneva Convention. Geneva Convention wampuliriza kyeki. Geneva Convention ge mateeka agakolebwa mu 1977. Ge mateeka agali makati w'abasirikale n'omuntu wa bulijjo. Amateeka gano ebeera mateeka gano gassibwawo eri amawanga gonna mu nsi. Wabula eggwanga eriva ku gana amateeka ekituufu kiri nti omukulembeze w'eri eggwanga bamukwata bwe batamukwata bamutta. Njagala olabirenga ku nsi ya Libya Gaddafi yattibwa. Kyenyinza okulabula oba okuwabulamu muto wange nti waliwo ensonga ennene kugwe oba wali akasente ka gavumenti kalye nesaawa eno mwandibadde mu kutya nga bakama abo bwe bali mu kutya okitegeera. The what we call national issues nga toyizina zibalaatiramu nga toyina na moral authority ezibalaatiramu okugeza tosobola kulimba bantu. Esaawa eno oyogera ku Geneva Convention. Geneva Convention tomanyi kye kitegeeza. Geneva Convention specifically tugisikayo ebiseera eby'entalo nga bituuse. Tetunnatandika lutalo. Bannayuganda tebannatandika lutalo. Tukyali mu democracy tubanja akalulu kaffe but in a democratic way. Nkugambye twamanya nti mututwala mu genocide ekyo ne tukibuuka. Tetunnatuuka kye wandibadde osooka okwogerako kye tuyita Rome Statute. Oba kitegeera bulungi Rome Statute etwala ezo ensi ezasayininga endagaano nti senga wabeerawo obwegugungo nga buganyo waliwo okutulugunya abantu nga gavumenti ziganyo okyuka nga si lutalo wabula ng'omukulembeze oba omwana w'omukulembeze oba abantu abali emabega w'omukulembeze batulugunya abantu. Tukozesa kye tuyita Rome Statute. Ensi ziri under the Rome Statute mu Africa ziri ensi 33 nga ne Uganda mwegitwalidde. So essaawa eno tugenda ku activatinga kye tuyita Rome Statute si Geneva Convention. Geneva Convention tugisikayo nga tugenda mu ntalo. Owulidde mukwano ekola ki emitendera egyo gyekola gye nkutereddeawo anaawe osomeko otegeere. So mulekerawo okubuukira big issues for the sake of mwe kwesanyusa n'okuwabya abantu. Essaawa ne tukyasobola kufuna following y'abategeevu
wabula era ogenda kufuna abasiru ba NRM ababeera mu kuwemula ababeera ndaba barama webityo it's a group be bagenda okuwa likes okitegera. So these are national issues. Don't grade yourself anyway close to Robert Kyagulanyi Ssentamu. Not even your CDF nti ye grading okutuuka ku level ya CDF ayina kukiringa ne babbalamu abo abafuna sente ez'obwerere. Okufuna sente it is normal. N'omusiru asobola okufuna sente, but a fool with his money are soon parted. A fool with his money are soon parted. Kakati muto wange muganda wange kanti kuzingira bwenti essaawa eno tuli ku kye tuyita foreign policy. Oluvannyuma lw'okuba nti abasajja bano baali baagala tusula mu katego basanjage nga bwe baagala Museveni asobole okufuna sente ng'era bw'atera okikola. Mujjukire eri silent genocide eyali eggulu ekyo kyabadde ayagala okukola bannayuganda ekyo naye with our leader in whom we trust tukkiriza nti there are more steps which are going to be taken. Era ensonga lwaki walabye senator abanene batandise okutulugunya Museveni ate abo bakwesimba mu boy. So they have to go through the necessary steps. Omanyi lwaki ekituufu realistically speaking Museveni yeetega abasajja bano abadde abakolera bingi mu kutabangula ensi endala n'okufuna ebyobugagga. Si kuba nti abayamba mu bya security naye abadde abayamba okufuna ebyobugagga. Naye teweerabira nti ne Gaddafi the general naye yabakolerako we yatagala munga zitandise owera n'aleeta United States of Africa ate muganda we Museveni n'amulyamu olukwe. Ku mulama kwe tuli ku Kyagulanyi kw'oba olemera buno obuvubuka temubukiriza bawabya akume.